yegwe mukyala waffe sibo kiri amawulire gakusanzeewa mukyala walimu kansanzeewa kakubanga ade yagenza okukola zabadde sambi sazadde mwenda tuyise mu mbeera ne batugamba nti afunye accident yabadde avaawo yadde abakubizinga then ng'agenda kusha endala kati ye ali mu mbeera ki abasawo bamufaako nga omanyi engeri afa ku bantu engeri bafa ku buli omu tebaliko nti ngobone munene ngobone bishimu bamufeeko nnyo ebyo bino bimpenze Tyson mulinde wano nawe kati tudda mu perfume tunagula endala kati tebana bako kyebogera kuva mu theater ani mulwana nenga bamuyingiza bangambye Dennis nti ye just gundi alumwa bulungi akatongole kababiteeke wano famire zaabwe bweziri lwaki nkikoze omuwala ze n'agamba nti balabika baaluutinze ssente naye nga ebintu byonna obwedda ntoba na ssente zange wano njagadde ebintu bino babitwale bye nasobodde bamanye nti nduga talina 10 kiyajje ku bantu baabwe wabula ze nakoledde ziggweredde wano ze nabayimbidde ekiro kintu kimu bagande balindeko mwanamwajje gweteekawo ne bwoba wazigula. Programu eno ekutusibwako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. E Uganda tebalinayo office okuleka Dubai ne Abu Dhabi gwa beetaaga. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yenna ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Arapex Tile Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tiles ze zinywere mu Ddwaliro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa Ddwaliro oli wa Arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa ne namba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayambye abantu bangi alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olaikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Kale omulungi atulaba okwetoola ensi yonna nze Lujja era nga tuli wano ku Ddwaliro e Mulago. Amakya ga leero amawulire gakedde si malungi eri bannabitone oba abagoberera music we Uganda. Omuyimbi Ronald Alimpa bafunye akabenje nga bava mu show kosa ne banne bangi ababadde mu motoka eyo abamwera nabo abasobodde okubanga ate bambi Katonda bajje mu bulamu bw'ensi eno kosa n'abo abakyapookya n'ebiwundu. So mbeera si nnungi eri abooluganda, akaseera kazibu nnyo eri ab'emikwano kosa n'abannayuganda okutwaliza wamu nga bwe bali ku Ddwaliro wano amakya g'olunaku olwaleero. So tugezezaako bafunira ku bifaananyi eby'enjawulo era nga tukyagattagatta bingi okulaba nga tugoberera embeera eno nga weekyafaanana. So eno Capital Music nze Lujja ku Ddwaliro e Mulago. Mbasuubiza okubeera nga bena tubibatuusako naye nga kitalo nnyo eri abo abafudde, kibi nnyo eri abo abakyapookya n'ebiwundu. Tusaba Busabe Katonda abeere nga asaasira sofa embeera nga wekyayimiridde naye nga bambi tuteeke bannaffe mu ssaala kubanga byo ebya ddala musaayi mwereere amaziga eri abafamire kunyolwa kwennyini wano ku Ddwaliro ebintu nga ebikyatambula.
omukyala gwe tuyamba okulaba ragafaya talabika. Pulezidenti bangambye osindisa eguliyo. Pulezidenti oweereza fino service weebale nnyo kuba mbadde sinnakulaba. Amazima gali kimbadde sinnakulaba. Naye nga tusanyusa olw'ekyo ky'okoze. Irene Unique. Nkubidde essimu n'aŋŋamba. Njagala tugenda kujja ne Becky. N'aŋŋamba mmanyi mbadde gundi nnyo bambi munsonyiwe. Sisindise ssente. Ngenda kubeera ku makya nnyo. Sisindika ssente. Kwanza tukomawo. Kwajje ngenda kujeera enkyala. Naye kansooka mbateereko ssente. Kati luli bwe yajja mu ssente nnyingi. Taata we yali aliraanye taata we. N'agamba naye n'omwana akusawuza ssente. Ssente zonna zaabuka. Wangi mukwano. Asani Lugawuli yataasiza Giovanni Luzinda wali wakkiriza buza vibes uno wa John Black ka video n'abalala we bali awo. Abantu bakubira naye kati nze tebakubira wanje. Yes, mami. Omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nyumba ya kiyamaka apartments muzikiti ekereziya so oli wambuulira ki kwagenda giteeka nsoolo determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigest eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nalwekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.